بسم الله رب الأعلى ذو الجبروت والجبال أفخم نشكره عز وجل ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد tutenda Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah tabarak wa ta'ala nga tumwebaza asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Tugenda kweyongerayo ne topiki ey'okubiri mu kitabo kyaffe ekya akida ekya Safi Athalithu al-Idadi ekya kirasi ya siniya 3. Twalaba topiki eyasooka nga yali eyogera ku atawassulu, eyo twagimaliriza. Tuli ku topiki ey'okubiri egamba nti al-waliyu wal-wilayatu fil islam. Al-waliyu wal-wilayatu fil islam ye topiki eddako. Al-waliyu wal-wilayatu fil islami. Mu topiki eno tujja kulaba bakulaga abalina akatabo kano eno basooka bakulaga katebe waggulu byogenda okubeera ng'osomako mu topiki eno. Ekisooka tugamba nti etugenda okubeera tusomako ekisookera ddala taarifu al-wilaya wa man huwa al-waliyu. Tujja kulaba ku taarifu definition ey'ekigambo wilaya wa man huwa al-waliyu, era ayitibwa waliyu yaliwa. Namba 2 tujja kulaba al-farqu bayna al-imani wal-wilayatu ma'a dalilu. Tujja kulaba ku njawulo eri wakati w'obukkiriza ne wilaya n'obwagala. Tujja kuba tubisoma inshallah ma'a dalilu, wamu n'obujulizi ku nsonga ezo. Then namba 3 tujja kulaba ku sifatul awliyau wa alamatihim. Tujja kulaba ebitendo ebyabo abaagalwa ba Allah tabaraka wa ta'ala wa alamatihim ne obubonero bwe tubalabirako abantu abo. Then ekisembayo ekyokuna nti anna al anbiyaa afdalu min al awliyai ma'a dalil. Tujja kulaba nti mazima bannabi be bakyasinza okubeera abaagalwa ba Allah tabaraka wa ta'ala. Tulabe n'obujulizi ku nsonga eyo. So tutandise topiki yaffe egamba nti al-waliyu wal wilayatu fil islam. Ekigambo wano bajja kuwa taarifu al-wilaya. Taarifu al-wilaya nabagamba nga tusoma buli topiki gye tutandika mbagamba nti mu busiraamu tugamba nti likulli fanni rijaalu, nti buli fanni eba n'abasajja baayo abagitegerera abateekawo principles ne tugoberera. Tulina wilaya wobozze mu taarikhi twalaba wilaya nti wilaya ebanga territory mu taarikhi, wadda mu taarikhi wilaya era wilayatu ebanga territory. Era weebolaba nti mu mirembe gyatukulembera ba Abbasi ba Umayyad baani abo nga bateekawo wilaya yaabwe nti bali mu amatwale gaabwe ago bateekanga gwe bayita waali. Waali yalinga gavana oba osobola omuyita omukulembeze atwala abantu abagavana nga wolaba mu nsi nga mu America waba ne divisions ne ba governors abatwala nti California gavana waayo gundi so abanga omukulembeze atwala abantu awo gwe bayita waali. Mu taarikhi tuli mu wilaya mu akida kati wilaya wano kitegeeza nga wilaya kyennyini osobola okitwala nga guardianship oba omuntu okubeera nga yakulabirira wilaya. Oba waliyu kikozesebwa nga ekigambo nti omwagalwa omuntu gwe yagala. Tugamba nti wilaya mu busiraamu Allah tumuyita nti ye waliyu waffe, waliyul mu'minina nga wekimanyi bulungi nti Allah ye guardian waffe, yatulabirira, yeeyimirirawo okubeera nga buli kimu akitumalira, yatudduukirira mu mbeera yonna. Kati tuyita wilaya wano tuliko saawa zino eno. Tugamba nti al-wilayatu mu taarifu yakyo wano namba 1 al-wilayatu tugamba nti hiya al-mahabbatu wan-nasra. Al-mahabbatu wan-nasra oba al-mahabbatu wan-nasratu. Tugamba nti wilaya kitegeezaamu okwagala n'okutaasa
okutaasa. Kati wilayatu ekyo nti omuntu abeera mu kuwagalwa kwa Allah, aba mwagalwa gyali, era abeera mu kutaasibwa kwa Allah, nti wobonna akantu konna gabayita waliyu nti Allah aba amuwirawo omubiri, kibayita wilaya, nti okwagala n'okubeera ng'oli mu kutaasa kwa Allahu tabaraka wataala. Mu luzungu baita guardianship, nti obeera ng'oli mu bukuumi bwa Allah, nti Allah yaba akulabirira, yakukuuma buli mu mbeera yonna. Tugamba nti mu kitabo kino eno mualifu agamba nti watutulaku aidan ala alkiraba, nti era ekigambo ekyo kikozesebwa olumu ala alkiraba, omuntu akuli ku lusegere, w'oku lusegere, ekyo tuyitanga relationship oba tuyita relatives oba abooluganda. Era mu Qur'ani mu mbeera ezimu dhalkuruba, abantu ab'okulusegere tutegeezamu abooluganda lwo. Kati wilaya esobola okuba nga kiraba, nti omuntu akubeerera w'okulusegere nnyo, gwe muyitanga next of kin oba guardian, omuntu akulabirira. Kati nga ffe mu nsi muno eno tulina bakiraba baffe ab'olulyo, abafamire yaffe, so in case mu mbeera yonna abakumpi nnyo naawe, ne woba ofudde hatta abasobola okubeera nga bakuddira mu bigenda okusika. Qala Allahu ta'ala, ku nsonga eyo Allah yagamba mu Qur'an, yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, yagamba nti فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. waliyun hamim. Allah yogera ku nsonga eyo nti فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. eyo suratu Fusilati embasi erabidde aya 3. Nawe etandikira eri nga Allah tugamba nti ekibi tukijjewo na kirungi, era nagamba nti idfa'u billati hiya ahsan, idfa'u billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. nti singa ojjawo ekibi okijjisaawo ekirungi, yagamba nti فإذا الذي بينك وبينه, awo olwo ogenda kubeera ng'olaba nga awabadde wakati wo naye, abo ababadde wakati wo naye nga waliwo obulabe, nga waliwo nka annahu waliyun, nga bafuuse nga balinga waliyun abooluganda, hamimun ab'omukwano nfanfe, ow'omukwano nfiira bulago. Gwe tutegeeza nti singa omuntu akola ekibigo n'okigisa ekirungi, ojja kukeera enkya ng'oyo abadde omulabe nga wakati wammwe mulinawo obulabe n'obulabe nga mafuuzi. Ekigambo kino waliyo kyajja nga kitegeeza owooluganda oba ow'omukwano nfiira bulago nfanfe, nti bajja kukeera ku makya nga wavuddewo obulabe. Kati ekigambo waliyo ne kijja nga kitegeeza omuntu waliyun hamimu, ye muntu ow'omukwano nfiira bulago. Then waliyun kino kyajja nga omuntu ow'omukwano oba owooluganda, owooluganda, omuntu ow'oku lusegere nnyo. So wano batuwa amakulu g'ekigambo waliyu. Kyetugambye nti waliyu, nga ffe abamu tumanyi nti mu nsi muno mulimu ba waliyullah, abaagalwa ba Allah, nti Allah bayagala nga omuntu oyo tuyita waliyu. Tumanyi nti waaba asaba dduwa Allah ajjanukulirawo, tubimanyi mu nsi muno. Naye ate si ffe nga bwe tukirowooza, wano bagezaako tubeera nga batutereeza mu mbeera nti ekigambo waliyu we mukimanyidde si weewo. Batuwa amakulu gaakyo amatuufu nti hiya almahabbatu wannasura, tukimaze. Bakubuuza nti ma huwa alwilaya, ekigambo wilaya huwa almahabba wannasura. Then tokulaba waliyu yaani, tugamba wano nti awsaafu awliya, awsaafu awliyai, ebitendo by'abaagalwa ba Allah, ebitendo by'abantu betuyita nti baagalwa ba Allah. Awliya be baagalwa, omuntu ab'oku Allah baasinga okubeera ng'ayagala. Tugamba wano wansi omuallifu agamba nti la takhtassu alwilayatu bi ahadi min almu'minina duna ghairihi kama yaz'am ba'du nnansi. Agamba nti ekyo wilaya, ekyokubeera nti omuntu mwagalwa wa Allah, ekigambo ekyo la takhtassu bi ahadi min almu'minina, tekyayawulwa, tekyeteekulwa, oba tekiri special ku muntu oba kw'omu mu bakkiriza nti yoona ali waliyu ya Allah. Nedda, agamba nti ekigambo ekyo la takhtassu, tekiri specific oba tekyayawulwa oba tekyeteekulwa ku muntu omu, nti kya muntu omu nti yoyo waliyu wa Allah.
agamba nti kama yaz'am ba'du nnasi ng'abantu abamu bwe balowooza nti mubakkiriza mulimu abo bawaliyu. Agamba nti ekintu ekyo kikyamu kitulowooza nti tekiri special ku muntu oba kw'omu mubakkiriza nti ono waliyu wa Allah kama yaz'amu ba'du nnasi ng'abamu bwe tulowooza. N'agamba nti walaysa liwaliyu huwa alladhi yu'ta ba'du al-khawariku nti ate era sitayitibwa si yoyo gwe tuyimanyi nti waliyu omwagala wa Allah huwa alladhi nti yoyo yu'ta ba'du al-khawariku oyo aweebwa ebimu ku bintu ebitali bya bulijjo. Khawariku tegeeza mu'jizaati ebyamagero nti oyo omuntu Allah gwe yasitula katugeze nga fusogamba omuntu eba naye Allah mwagala ayinza osaba dwala najjanukula oba enkuba netugamba nti oyo ye waliyu wa Allah. Nedda, kyategeeza wano nti tekiri ku ebyo nti Allah baawaako ba'du al-khawariku ebimu ku bintu ebitali bya bulijjo. Oluusi asobola okubeera nga yamuwa ssente, oluusi abeesobola okumuwa irimu, oluusi asobola okumuwa embeera nti wasaba dduwa mwanukula. Si oyo, n'atugamba nti bal naye inna al-wilayatu muradifatu al-iman nti ekiyitibwa wilaya kyetuyitibwa obwagalwa muradifa kikwatagana ddala lil-iman nabukkiriza. Omuntu ayitibwa waliyu wa Allah so nti y'omukkiriza tekuliiko specifically nti yono nti oba katugeze wano mu Uganda tujjeyo nti sekagundi baaba oyo waliyullah nti oyo mwagalwa wa Allah. Nedda, singa bwe tulowooza. Era si be abantu abaweebwako ebimu ebyenjawulo ku byabanne nti bwe tuyita nti bawaliyu. Nedda, wabula atugamba nti bal wabula ekigambo innal wilaya, ekigambo wilaya twagabe wali eri nti okwagalwa okwo obwagalwa bwa Allah n'okutaasibwa kwa Allah okwo muradifatu lil imani. Ekigambo ekyo kirina amakulu ge gamu n'obukkiriza, bikwatagana ddala naki n'obukkiriza. N'agamba nti faliwaliyu huwa al-mu'minu ayitibwa waliyu omwagalwa wa Allah gwe tutegera wano huwa al-mu'minu ye mukkiriza. So tegeeza nti buli mukkiriza mwagala wa Allah. Allah agamba mu Quran nti Allahu waliyyu lil mu'minina, yatugamba mu Quran aya nyingi nnyo nti Allah ye mwagalwa w'abakkiriza. N'atandika okubeera nga atema yukhrijunahum mina dhulumati ila nur. Aya nga wezimanyi bulungi era tujja kuba tuzitaba mu maaso eyo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba nti faliwaliyu huwa al-mu'minu ayitibwa waliyu oba ayitibwa omwagalwa wa Allah yoyo omukkiriza. Wal imanu yazidu wa yankusu ate ekiyitibwa imaanu ne imaani erinnya n'ekendeera. Waliwo omuntu imaani si nti imaani eri awo eri mustaqimu oba nti eryawo nti buli kaseera. Era tusaba nnyo Allah abeere nga tuwa imaani bwetu, naye si kyangu nti ebeerawo ng'eryawo gwe buli kaseera ebeera ku kikumi ojja kubeerako ne mu abiri nga imaani ekkiridde. Oluusi era abantu abamu imaani ogiraba nga tannaba kufuna musiiba naye afuna omusiiba, olaba nga imaani ekkiridde. Byayogera byokka ngeri yeesansabagamu, ngeri gy'abeera ng'anyiiga tayagala kukkiriza kugenda kwa Allah. Imaani yo yazidu wa yankusu erinnya. Era ojja kulaba mu kitabo kino ekyaffe ekya akida ekya Waruidadi bajja kugamba nti erinnya naki na mirimu emirungi ate ekenda na maasiya. Mujja kuba mubiraba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba wano nti imaani eyo yazidu wa yankusu kama huwa madhhabu ahli sunna wal jamaa nga weekiri bwe gali amadhhabu oba manhaji ey'aba ahli sunna wal jamaa nga weeraba amadhhabu g'aba abantu abali ku sunna z'omubaka wal jamaa era abeekuuta ekimu abantu abali abateyawulayawula be bayita ahli sunna wal jamaa bo bagamba nti imaani eyo erinnya era imaani eyo gy'olaba ekendeera si nti ejja kubeera ng'eryawo ku level y'emu 5 abadan oba nti 8 abadan oba 10 nga tekka, wabula imaani esobola okuddako ne mu 0.2 nemala neyambuka paka ku 3. So kisobokera ddala. N'agamba wano nti wakadha alwilaya nabwe kityo ne wilaya bweto bweri oba obwagalwa bwa Allah okubeera mu bukumi bwa Allah bwe kityo okuli nakwo nti nayo busobola okulinnya. Waliwo akaseera k'osobola okukola emirimu Allah n'abeera nga akwagala nnyo. Waliwo ate bw'okola amaasi n'abeera nga ate Allah akushaawa n'ebeera nga okwagalwa kukukka kubeera kuli wansi. So agamba nga walaba imaani bwerinnya nekkirira ne kuno okwagalwa oba obwagalwa bwa Allah nabwo bwe butyo bulinnya ne bukendeera. Kigambe nti alwilaya waneeno tegeezaamu almahabba okwagala wannasra n'okutaasibwa. Twabirabye tugamba nti
wanatuwa nti wakad wasafa Allahu al-awliya nti Allah yabeera nga atenda abakkiriza oba yabeera nga abawa ebitendo bineeno. Faqala ta'ala nagamba mu Qur'ani, Allah yagamba nti ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah agamba mu aya ezo eyo suratu Yunus mbasirabidde agamba nti ala nti abange inna awliya Allah nti mazima abaagalwa ba Allah la khawfun alayhim abantu abo tebalina kutya tebalina kutya wala hum yahzanun era abantu abo tebagenda kunakuwazibwa oba tebagenda kunakuwala. Nagamba nti alladhina amanu abatenda abo abakkiriza wakanu yattaqun era abo abaalinga batya Allah era abo abakolaki abamutya wakanu yattaqun nti basooka ne bamukkiriza ne babeera nga batya Allah tabaraka wa taala babeera nga bamutya. Wano takuwa twabiraba takuwa kyeki mukimanyi bulungi era mujja kuba mubiraba wano nti Allah yagamba nti abantu abo tebajja kubeera nga la yamassahumul khawfu tebajja kubeera nga bafuna ki nga bafuna okunakuwazibwa la yamassuhum alhuzn tebajja kubeera nga bafuna ki okubeera nga banakuwazibwa nti bafune enaku okunakuwazibwa abantu abo abakkiriza ate ne bakola ki ne bamutya Allah tabaraka wa taala. Wagamba wano tumaliriza akapaati akagamba nti fafil ayati al-ula aya eri esoose basharatu li awliya Allahu al-mu'minina bi annahu la yamassahum al-khawfu wala huzun. Agamba nti wano aya eri esoose ebadde eraga basharatun ng'eraga nti mazima abaagalwa Allah tabaraka wa taala abo abaagalwa be agamba nti abakkiriza bi annahu nti aya ebadde eraga nti abantu abo mazima la yamassuhumul huzunu tebajja kubeera nga bafuna khawfu tebajja kubeera nga bafuna okutiisibwa khawfu nti bafunemu okutya wala huzunu wadde okunakuwazibwa nti banakuwazibwe mu mbeera yonna yonna. N'agamba nti wafil ayati thaniya ate aya ey'okubiri bayanu li sifatul awliya ebadde enyonnyola ng'eraga ebitendo byabo abaagalwa ba Allah. N'agamba nti wahumu alladhina amanu beebo abakkiriza alladhina amanu billah beba abakkiriza Allah wattaqu yani babeera nga bamutya fa innal imani wattaqwa huma almizanu alladhi yu'rafu bihi alwaliyu min ghayrihi. Agamba nti wano fa inna al imanu wano tulaga nti mazima obukkiriza wattaqwa n'okutya Allah tabaraka wa taala huma almizan byebipimo alladhi yu'rafu bihi alwaliyu min ghayrihi kwe tumanyira oba kwe tutegeerera oyo omwagalwa wa Allah n'atali mwagalwa wa Allah. Nti agamba wano nti obukkiriza omuntu okubeera nga mukkiriza ne takuwa n'okutya Allah tabaraka wa taala byebipimo byombiriri ebyo byebipimo kutusobola okubeera nga tumanyirako nti ono kituufu waliyullah oba si waliyullah. Wano tulabira abantu ba waliyu nti ono mwagalwa wa Allah era n'atali mwagalwa wa tulabira mu kubukkiriza. Singa omuntu abeera nga si mukkiriza tuyinza okugamba nti waliyullah oyo mwagalwa wa Allah omulaba omusajja oyo Allah amwagala nga si mukkiriza. Era obukkiriza bw'omuntu balaba nti tuyita bawaliyu bali ab'edda baalinga bakkiriza ng'ate abantu abo baalinga batya Allah tabaraka wa taala ekigenze wala nga batya nnyo Allah tabaraka wa taala takola madhambi gonna gy'okoma obutakola madhambi imaani yeeyongera ate gy'okoma ogakola imaani ekenda kati n'obukkiriza n'obwagalwa bwe butyo Allah ayagala nnyo bantu bamukkiriza tasobola kubeera nga Allah ayagala abantu bamujeemera abantu abamulwanyisa abamugattako n'ekintu ekirala. So tugamba nti wano nti obukkiriza n'okutya Allah tabaraka wa taala ize mizaani bye bipimo kwe tulabira omuntu omwagalwa wa Allah
n'atali mwagala wa Allah. Tubirabira ku bukkiriza. So eno topiki njasooka tukutulemu wano eno tumalirize akapaati akasembayo ako olulala agamba nti al ambiyau afdalu min jamii al awliya, nti bannabbi ba Allah be bakyasinze okubeera ab'enkizo oba abawaggulu mu baagala ba Allah, be basinga okuba ab'omuwendo, be bakyasinze okuba abaagala ba Allah tabaraka wa ta'ala. Tujakuba tubiraba muka audio akaddako. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.